Aliko china na mnana kuteze mnana chabasa. Olunaku lw'eggulo twayogedde ensonga eziwerako. Twagambye nti ensonga etwala omwana okusoma diguli ku ssettendekero esobolera ddala okunafuya amakulu ga diguli. Kino kitwala ng'omuntu ayagala okunoga omuyembe ku muti naye ng'ate gumuli wala. Oluvannyuma n'aweebwa enkonyogo oba ekintu kyonna alinnyeko asobole okunogayo omuyembe ogwo. Bw'omala okufuna omuyembe, enkonyogo eba tekyayina makulu. Era kyangu n'okugireka awo kubanga amakulu gaayo kuggwe gaba gaweddeyo. Akati no ne diguli eringa enkonyogo eweebwa omwana okuwanulayo ekyo kyonna ky'aba ayagala okufuna mu bulamu. Ati ndowooza akagereke kiri nti bye twagala tebikoma, eyo diguli gy'ogenda okozesa okunoga emiyembe egiwerako. Olwaleero tugamba tutya, kiki ky'oyagala okunoga era kiri ludda wa? Singa tetumanya kye twagala ne bye tulina tebibeera na mugaso. Okawuliraako? Singa tetumanya kye twagala ne bye tulina tebiba na mugaso. Kuno kubanga okubikkulira muzibe embugo. Obeera omala biseera kubanga musajja wattu oba mukazi wattu aba takyalina kyalaba. Ekyo kyongera okunnyonnyola omugaso gw'okuzuula ky'oyagala nga tonnaba kubaako ky'okola. Jjukira nti mu nsi ne bw'onookola ennyo nga gwasooka okuzuukuka era nga gwasembayo okwebaka naye nga tomanyi ky'oyagala era ojja kukkakkana tolina ky'ofunye. Si buli kirungi nti kituufu, ate si buli kituufu nti kirungi gy'oli. N'olwekyo okwawula kuno kutukuuma obutalulunkana, obutayonoona, ate n'okubeera abagumiikiriza okusobola okutuuka ku ebyo byonna bye twagala. Olwaleero tugamba tutya? Njagala tutambule bulungi mu business tip. Olwaleero sooka olindeko. Ekintu ekisinga okutulemesa okutuuka ku bye twagala kwe kulowooza nti tusobola okufuna buli kye twagala mu buli kifo. Oteekwa okumanya wa gy'olina okulaga osobole okusangayo ekyo ky'oyagala. Okugeza, tosobola kugenda mu kaabuyonjo ng'onoonya amazzi ag'okunywa. No. Obeera onoonya kintu kituufu ate mu kifo we kitasuubirirwa. Ekyokubiri, okumanya gy'olina okusanga ky'oyagala kikuyamba okwekuumira mu kifo ekituufu, mu budde obutuufu, n'abantu abatuufu abalina endowooza entuufu. Tosobola kubanga oyagala kutereka nsimbi kubaako ky'okola ate ng'osiiba mu bbaala n'ebiduula. Ebyo biba tebikwatagana. Tweyongerayo mu maaso olwaleero. Tugamba tutya? Tulemererwa okutuuka ku biruubirirwa byaffe nga tuli mu bifo ebitali bituufu, oluusi mu ssaawa ezitali ntuufu, ng'oluusi nga tukwataganye n'abantu abatali batuufu, oba oli awo n'endowooza zaffe nga si ntuufu. Onaagamba nti nnina enjogera egamba nti mbuulira w'osinga okubeera, nkubuulira entegeerayo ne ky'osobola okutuukako mu bulamu. Okawuliddaako? Mbuulira w'osinga okubeera, nkubuulira entegeerayo ne by'osobola okutuukako mu bulamu. Okumanya gye tuyinza okusanga bye twagala kituyamba okweteekateeka obulungi n'okumanya amakubo ge tutalina kukwata, newankubadde nga bangi ate bagettanira nnyo. Olwaleero tugamba tutya? Nti kyetaagisa muwendo ki okutuuka ku ekyo ky'oyagala? Ekyo kibuuzo kikulu. Kyetaagisa muwendo ki okutuuka ku ekyo ky'oyagala? Buli kintu kiriko omuwendo. Ku nsi tekuli kya bwereere. Olaba ne Katonda eyatutonda olina okusooka okumusinza, okumusaba n'okumunoonya. Ate si ssaawa emu oba mwaka gumu, wabula emyaka gyo gyonna egy'obulamu bwo. Ogwo gwe muwendo ogw'osasula.
bwe tudda mu nzikiriza y'abagoberezi ba Kristo, Mukama waffe yalina okusooka okufa asobole okuddizibwa obulamu obutaggwaawo. Omuwendo gwe yalina okusasula bwali bulamu bwe. Naye ggwe wawaddeyo ki okusobola okutuuka ku ky'oyagala? Kubanga walina okubaawo omuwendo awo gw'owaayo. Wawaddeyo ki okusobola okutuuka ku ky'oyagala? Abasinga beesaasira, beenafuya, nga balowooza nti bajja kufuna mu nsi eky'obwereere. Ebintu bingi ng'okusiba emizannyo, bannaffe abasiba obupapula, okutunda ettaka n'eddiiru byeyongedde olw'endowoozezze mu bantu nti osobola okufuna nga tokoze. Kino kikyamu era kye kivuddemu obutemu, obubbi, okweyagaliza ekisusse ennyo, omuntu n'atafaayo ku ekyo ky'akola, oba kirumya abalala oba nedda. Omuntu bw'amanya kyali n'amanya ky'ayagala n'akkiriza ng'akakasiza ddala nti ekyo ky'ayagala, aba mumalirivu okuwaayo omutango gwonna asobole okukifuna. Kyokka ky'oyagala kisaana okuba nga kituufu era nga tekinyiigiriza bulamu bw'abalala wadde obubwo. N'olwekyo tuga nti buli omu ku ffe alina omutango gw'awaayo okusobola okutuuka ku ky'oyagala. Akuba obadde tokamanyi, kayiga olwaleero. Buli omu ku ffe alina omutango gw'awaayo okusobola okutuuka ku ekyo ky'ayagala. Oluusi olina okukkiriza okuswala, oba olina okukkiriza okufiirwa ebitiibwa byonna by'obadde nabyo, olina okukkiriza okwogerwako, okuwaayo ensimbi, oba okuteekamu obulamu bwo n'amaanyi mukwano. N'obeera omugumiikiriza newankubadde ng'embeera si nnungi, wamu n'okukkiriza okulinnyibwako abalala osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Kawulidde ako? Kkiriza olinnyibweko abalala. Omanyi nze nnina enjogera gye ntambulirako nga nti nze nzikiriza okusemba nakyo. Waliwo oli agamba nze sisemba nakyo. Nze Kawenja nsemba nakyo. Ekyo nakyewa nsemba nakyo. Bino byonna oluvannyuma bifuuka olugero lwo ate oluyamba abalala okutambula obulungi. Era toddukanga kusoomoozebwa kwonna okuba kuzze. Kkiriza, kukkiriza okusoomoozebwa kwonna kukkirize. Okusingira ddala kkiriza mu kukkiriza kwo, ate obuusebuuse nnyo okubuusabuusa kwo. Okawulidde ako? Kkiriza mu kukkiriza kwo, ate obuusebuuse nnyo okubuusabuusa kwo.